Nze musajja wa Katonda tonda. Omulanzi Jafali akubuulira ebiribaawo n'ebigenda okubaawo. Jangu ewange ngenda kukwatako bukwasi nkusabire otereere. Bantu ba Katonda muli eyo. Mutawaanyizibwa endwadde amagini gabakozesa emizimu egy'abantu abafedda abanoonya emirimu bannange leero omukisa mulimu abaagala okunyweza abaagala baabwe leero bano abatatereera abo mbanyweza nga mpise musaala kubanze ndi musajja wa Katonda omulanzi abaana bamwe bali mu makomera jangu ngenda kusoma busomi saala yange olabe ng'embeera yonna etandise okukyuka mu bunnambiro bwe mba nkutte ku nsonga yo n'otereera obadde okimanyi nti ekyoto kino kiriko amaanyi ag'enjawulo osobola okusabirako ekintu kyonna kyonna ky'obadde oyagala embeera n'ekyukirawo mu budde obwo akasiimo okampa omaze kulabako mwe abanneetaaze nsangibwa mukono wa Antony Nakisunga gwe atasobodde kusituka kujja wano osobola okuyita ku simu 0703898888 oba 0783988813. Boss, Lugalambi Mugobi. Gulu yakedde kusiba tayiro ekawungezi ne ziyika ne muleka. Leero akedde kuzisiba. Kati mbadde enzigala ekinabiro bwe ne zingoberera. Akozesa biki? Alina ekiveera kiyawo tekitegeerekeka oba mulimu ki? Ebyo abantu bakyabikozesa basibisa Arapex Style Adhesive tiles ne zinywera. Arapex Style Adhesive takyaliko kubaganya birowoozo. Buli ayagala okunyweza tiles ku kisenge oba wantu wonna gwakozesa. Ne UNBS yakonamu dustamp ng'omutindo kyekyo akolebwa Zident Tile Center ku noti 753 noti 65 M28. Gonza musindika ya sente eri abagalwabo mu nnyaffe Uganda ng'okwisa enkola ya tap sendi enkola eno nnungi ate nga yeesigika. Kati genda mu simu yo odownloadinge app ya tap send TAP olwono nawe weeyunge ku mpeereza ennungi mu kusindikira abagalwabo. Kozesa promo code Kasuku nga toyawuddeemu. Abali mu UK ojja kufuna pound 10, Europe ojja kufuna euros 10, USA ojja kufuna dollars 10, Canada ojja kufuna dollars 10. Ate nga kino kisinzira mu nsi mw'obooli. Kati gwe abadde atawaanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abagalwabo. Okumanya ebisingako okufuna app ya tap send ebifudde byangu nga tukusindikira abagala baffe ensimbi mu bwangu ddala. Shukra Herbal Solutions Katwe faba akubuka mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala ery'obutonde. Tukuwa eddagala erisembeza amagi gwatazaala. Tulina eddagala lya 3-in-1 muwoomya supu taiti n'akabugumu. Tulina eddagala lya kabotongo ne syphilis nga bino tubijjanjaba ne biwonera ddala. Tulina ka tube cleanser nga kano kayoza enseke. Tulina ka water syrup nga kano kasumulula taapu. Ate nga abakyala twabaleetedde ka taiti piuzi ezijjanjaba infections ez'enjawulo nga naawe omwami ayagala okulwa mu kisaawe twakukoledde ka jab ointment. Tulina slimming pills nga namwe abenyooma mu size tukuweera ddala eyo size gye weetaaga. Ate nga naawe omukyala ataweebwa twakukoledde kabuweebwa akakuggulirawo emikisa. Tulina ne ka return oil akakomyawo omuntu wo. Kubira aba Shukra Herbal Solutions Katwe ku nooti 75-48-43-14. Beba Shukra Herbal Solutions Katwe. So asookerwako nnamba emu okukwatibwa ye commandant wa police eyali on duty nti teyakola mulimu gwe yali badde alaga crowd bagenda gicontrollinga batya nga bafuluma naye nga bayingira okuva mu fireworks. Ekyo tebakikola. Owookubiri avunaanyizibwa ye Sebalamu yennyini kifo. Welcome to yet another edition of Kasuku Live.
waliwo yaŋŋambye mbu Alain Kasiko yagala nnyo akagambako. Yes, it is another edition. Kuba kano kenkola temwakalabyeko wali mabega. But yeah, sinzidde Kampala Serena Hotel nga bw'olaba ojja kuba owulira emmotoka ez'ebbeeyi nga beziyitawo abalongoosa. But yeah, nkolera NMG ate nga ffe bannannyini wano, so I can be able to do all these things anyway. So welcome, happy new year. Tukyalimu the first week of this year. Era ebintu ebirungi byo tusiga bigenda mu maaso. Banaye abantu abatulaba abatabuuka bulango banaye mbeebaza nembeebazako ekirala ne mutandeetako nnyo kajanja. Last year mwasala akajanja ne this year mugende kyekimu. Kyendeese ky'oba olaba emirundi egisinga nfuba nnyo okulaba nti ndeeta abantu bawe endowooza ezaabwe kuba nkola nga bentera bagamba nkola ku TV ne radio Monday to Saturday. Ku TV mbeera ku Twezimbe ebeera ku radio ne TV at the same time, Spark TV ne Dembe FM okuva saa 12 paka saa 3 ngangaba information mpe endowooza yange. Ku Saturday ne ndita talk and talk show ne mugiraba wano. By the way, talk and talk show egenda ku movinga edde ku Kasuku 256 effective Saturday no. Gwatana wa kusubscribinga bukukeredde. Kasuku 256 yegenda okubeeranga ko talk and talk show. Ne podcast zaffe ze tugenda okubanga tukola mujja kuba mu bijjooko. Tubeere busy, we be busy. So ye embeera eri awo. Kati abantu bano we tukyaza tubaleeta nabo bawe endowooza ezaabwe nga be balaba ebintu. Ne kati tulina kashow nga akaleero nkakola nenfuna videos bye baayogedde ebyabaddewo nembawa kati ate nosinange nensuulamu ekyange. So yeah, ye embeera eriwo. Otherwise the first good news genjagala okuwa omwaka guno last year nga benagamba gwatandikira mu action bwali bwe buti nga Junior kyakola Richi naye nazza omuliro nebiranda nebitwalira mu Donizera full figure tamale senior oli omukyala zaawedde byonna nebijja nga bikola ki. So gye byaggwera nebeera bebityo. Last week naliko ne Donizera. In fact omwaka naguyingira ne Donizera twali ku Sheraton yawo betulya betunywa bwetulaba fireworks abaana be bampita anko kuku konze bino byenjagala naye ayina wasulaawo naliwoko nangamba ne mukwano go Richi asula waggulu awo Richi we bali kuba na ssente kiri important naye kirungi nnyo kyenalabye ku wasita yabadde Richi ne Donizera ba meetings. Actually Richi yasanze Donizera Casablanca namugwa mu kifuba ne begwa mu bifuba ne boogera ne bakkaanya kuba gye kiggwera fena tubeera twagala mirembe. So it is good news. Mwebale nnyo oluusi bino ebintu bibeerawo social media ne twereetera naye gye kiggwera tosobola kubanga omuntu wali omumanyi ne weefuna nti omumanyi. Wabawo ebintu pate zino zitugatta nnyo. So baategeeraganye kintu kirungi nnyo. Thank you very much. Ebyo kati byawedde kati tugende ku kirala ate tugende tukole ki tunyumire obulamu. Now into the action. Nsokere wa Bitexi wa Gashumba wa King Saha. Producer go mbulira nsokere wa oba wa Lord Mayor wa King Saha. Nsokere wa King Saha. Okay. Now King Saha nayogerako naye ku Sunday ku simu after rumors started moving around nti yali agenze mu rehab. Nantegeeza nayogera naye ku simu nantegeeza nti mu ddwaliro yali avuddeyo ayina mukwano omuyimbi omu aliwe bali bonna amuyambako okubeera nti amujjanjaba here and there. Era nantegeeza nti bakizudde ayina fatigue mbiri gubadde gukooye. Emboozi y'ebiragalalagala eyo simanyi waki abantu anyway kanjireke neme gigendamu nnyo. But well they said he told me bamugamba nti he needs to rest and he needs to take a real big rest. Information yenafunye nti yava mu ddwaliro bamugambye tonywa kino tolya kino tokola ki ate be bamuganda be yatandikirako. So naddayo n'alwera kusinga. So naddayo mu ddwaliro kandi bamugamba nti era waali mukwano gwe very sensitive waali
so nantegeeza nti akati I'm feeling better bla bla no ebisigadde. So yesterday nayogeddeko naye yadda ngamba nti Kasuku mbadde nkulaba wano ku show ya feri ya KFM nanga nadde nkulaba n'abakubi yaŋŋambye n'eki yasoose okuntegeeza nti agenda w'omulamu emyezi 2 ajja kukomawo March, so automatically show era bikokuba tegenda kubaawo yadde balance ya Valentine's Day. But speaking about shows, big events, bw'oba tolina ssente yogera nti tolina ssente kive mu ddiiro. Show ya Kamiri temunnagipuushinga, tetunnalaba kalango leero nnya, sinnalaba kalango buli kitambula Kamiri yakikoze ye branding emmotoka team ye yekubisa amasaati ago posters biki byonna. Big events sinnakulaba ne Kamiri yetaaga ow'omulamu era agenda America olunaku olwaleero, agenda America wiiki emu 2 alyoka akomewo. Big events tuyambe Cavuton mufulumya akalango katambule bannange. So show sana asazamu zonna, so show ejirali tulinze jirali tu anticipate nze ku Valentine's Day era ko kubategenda kubeerayo nantegeeza ajja kukomawo Easter lwasuubira okuba nti akomawo. We don't know ebintu byabayimbi bikyuka buli kiseera ne bwatyo bwe yaŋŋambye. Nangamba Kasuku kankuweerezeeyo ka message kano okawa abawagizi bange, njagala sooka kakulaga ate nkubuulire byayogedde ku Bebe Cool Muliro. Sooka tubaweka video kano ale tukomewo. Yeze King Saha wo omuyimbi wo era nga wenjogerera ndi wano ndi ku bujjanjabi isobola okudda tudingane tukubagane endongo buto mujja kundaba pretty soon you will see me. So ka video kalabye Saha bategeeza embeera ejja kuba bulungi lwakuba ina kakola neddagala lyawo ebintu bya showbiz si byangu naye yaŋŋambye Kasuku jjukira yankubidde ng'alaba video yange eri ya KFM ku Monday katwasokawo ne tumuwaana twogedde awo byonna kati njikiggwera olwo njogera Saha namugamba leka Bebe Cool muleke ebiki kati lengera gye mutuuse bula naŋŋamba Kasuku nga lwaki muleka omusajja oyo omanyi ebintu byankoze konze sibimanyi. Bwe yamwogerere wa Genosale ebigambo biyitirivu, jjukire wa Genosale yazaalayo omwana n'amwogerera ebigambo biyitirivu n'awaayiriza mbu taata wa Saha yakubira Bebe. Saha yagamba mbu Bebe yagamba mbu taata wa Saha yamukubira namugamba nti weebale kukola ki kuŋŋambirako mutabani wange bw'agenda okukubira taata we ng'aganda enamba ya Bebe Cool tagikola ki tagiina. Nagamba yagamba mbu bya family musima family kati ye waki yayingizaamu taata wange agamba tayagala kumwogerako wabula bino byayongeddeko ebirala byadde bikambwe sigenda byogerako. Kati naŋŋamba Kasuku omanyi nti Bebe ayina sima kuba yangambye waliwo omusajja eyo amwesibyeko ekiseera akubira aba kanso mbu ekifo kye kiri King Sport kimuleekaanira biki naŋŋamba n'oyo Bebe yamusindika. Naŋŋamba ye yaŋŋambye mu 2015 ki kye yali yamukola mala owulira wano mala okukaddira nkawulire. Anyway gye byaggweredde nga ŋŋambye nti Kasuku ne bekinaaba ki Bebe simuleka guno omwaka tugendana ebyo byawoza mbu simanya nnyo enjaga nsaalwa yemuluma fitina Bebe anveeko andeke ekitali ekyo tugenda kweta era oluboterera bwe papa nina oluyimba olulala era ngenda ddukuba oba temumpagira mulekeyo naye Bebe Cool ngenda kufa naye. Saha be yaŋŋambye ne mugamba munaye Saha nze bino byonna by'oŋŋamba mbadde sibimanyi naye bunaye bwe kibanga bwekityo bwe kiri continue ate nze ani aggaana era nze Kasuku nja kusigala nga mbaripootingira amawulire nga bwe kibadde naye tegeera nti Saha yagambye tagenda kuzikiza n'omulundi n'ogumu fire born fire era bafudde gy'oli weetegeke kuba akasajja kaŋŋambye ate ebyo biwero ne bekinaba kikeetaagisa genda mu kkomera
Yangambye ebintu bingi nina wano audio ya dakiika nga 10 n'ezi nga tuli ku ssimu twogera ne nga munnaye. Now, waliwo omukyala adayitaano n'antunuulira baati naye Kasuku nsudde yanedda nkubuulira mazima omwana yagambye tagenda kujjayo ebintu bye yagambye mulakuba nti buli awo nze nange natidde byo sijja kambireke ebintu ebimu byabadde so personal yagambye ekimuyingisa famire y'abafudde ensonga ze n'aleeta ne bwino ku famire aba bannange lunaggwa tugende wa Lord Mayor Sam Veko tugende wa Lord Mayor mbadde mpise nnyo omugamba be mpise nnyo anyway but before nga tunagenda wa Lord Mayor Ashbag Kato yakomyewo ku Facebook nga big fish naye wano mu Uganda we bagambira nti okuwangala kuno kulabisa ebintu Ashbag Kato yatukakasa nti agenda kukola app eyiye etamanyi ki Facebook. Of course abechanga ne bechanga n'ebintu ebintu byenneewunya president yagamba mubagalawo Facebook yerumwa mukwano fetulumwa abaana bakola sente ku social media kuno people connect kati nze Facebook nange mbadde jesonyiwa because otekako VPN actually nalinga ntekako VPN kati otekako VPN apps and as slowing down era bw'otunula ku Facebook kati I last posted noza ku 31st oba ku 1st today is 4th activities zange ko zakendeera nengena nenzira ku Twitter mbera nnyo ku Twitter Instagram kati ne ku YouTube kwa kati yotuka noga chechi kubonyabonyesa oba kitegeera naye ate ebitongole bya government bishaliko ku Facebook jebagamba page ya government ya celebrating ze mitwale Facebook page eriko government of Uganda ya celebrating zo kuweze mitwala ameka atano kati nengamba mwagamba nti mwajigalawo anyway omanyi mu Uganda tulinga ostrich omuntu oteeka booti mu musenyu nolowooza kati bakulaba kumbe ne mabega bakola ki bakulaba so Ashbag nava ko nanga magenda kola app yejukira baba blocking aluli kwaliko Isima full figure Ashbag n'abalala bangi bebavako ne Museveni okugala fish kati bana abalala ne bagenda nga bakomawo ne page zaayo badde batambudde Ashbag yenga yaguma nao naye yakomyewo namulabye nga akomyewo awo yajide ku Calvin Kayanja oba yamukola kisimanyi naye nga yakomyewo kati ye big fish ayina kantu ke kakola fact check kati sobire nti ekintu anaaba akyakina wana akomerawo naye nze kati message njagala okuwaaba abaana nga ba Ashbag si mu bubi bino ebintu by'okuwalana because kati go wavaayo and for me these are things I usually tell people time je tumalanga tetuweyagala twepinga kebeera ne personal level tuba tulina ebyokukola ebirala bingi okitegeera nga tosobola okuba nga ogenda mu maaso abaana bangi kabeera Isima yalinga nga akupikanya ekintu biki ne naye wamuwidde ng'agamba nti guno omwaka agenda kukola ku bibi ebirala kabeere full figure social media tulina opportunities nyingi esobola zijjako you just bino biveeko obululu bwe bunaakomawo nga tuddayo oba kitegeera bino ebyate simaki abasajja bagenda dda mu maaso abasajja bali mu kulya ssente zaabwe bali mu kunyumirwa bulamu oba kitegeera ngo buli wosigala eno biki abasajja already bemuliko tebabaliiko bakweguya bakwegayirira sibitegeera anyway Ashbag kamubawe wano nga atuwa amawulire nti yakomyewo ate benkomawo yaman jesibadde munansonyiwa efumbiro lyokya wesibadde bingi byogeddwa bingi bibagambiddwa ebyobulimba ebyokuwaayiriza ebituufu n'ebitali bituufu mbadde ngayo ngambiraba nga nsirika nga neewuunya naye olw'okusaba kw'abangi agamba kyabudde omudiribada abudusempijja omudiribada y'omu ku bansabye ansabidde emyaka egi nkikomawo ku Facebook agamba kimagi bata nawe yegwa omu ku bansabye wabula bwenkomyewo bwenti nina ka video kenjagala tutandikireko kano ka fact check kawo obudde tokifaako katono nnyo ngenda kuteerako kano ka video nkusaba okalabe bulungi era okawulirize
Then oluvannyuma ngenda kujja nkubuuse tofaayo ngenda kujja nkubuuse bwe kalabe kadakika ntono nnyo tunulira bw'ofaanana Shibag wali ka smart boy a smart wire aba wena weesiiwuuse naye Calvin Kayanja nkusinga okunyirira nomanya omuvubuka eyali anyirira ng'okuba Timbaland yo n'oteekako akasaati ng'obaamu ne ssente mu nsawo kuba nti wadda ku kulowooleza ku bikolo bya nnyaanya 2 nakulabya Shibag omusajja yasoma ebitabo bye musajja yalina akasusu kanyirira ensi yakukuba oli mu kubikolo bya nnyaanya nga nabyo byennyini obisimbye ku muzigo Simba wakati nkwemu ka fact check kachati yes nga muganda wange oyo Calvin Kayanja bw'abagambye ekituufu kiri nti nali musajja alina akasusu nali musajja nga ndabika bulungi nnyo nga neefumita zi Timbaland Calvin Kayanja n'abula okunsaba nga neefumita obusuuti akaviri wa Mati Baba bw'aba takasaze nga wakiri n'ennyonyi n'engende South Africa ne bakasala nali smart mukira nnyo naawe naye ebirowoozo byesombanga nabeeranga ongera wala bantu bbe n'endowooza ne ŋŋamba nti naye ddala nze omuvubuka eyasoma nze omuvubuka anyirira kasikini nze omuvubuka omulungi mbeera ntya nga bwe lwennyambala n'ennyuma naye mpita awo bagamba baabo ba smart mikira bagenzi baabo ba smart waya baakuno baabo ba jobless millionaire ndowooza Ashbab omulabye bino ebintu nze mbigamba abantu nze guno omwaka ngenda kubeerawo abantu nga mbabuulira nga bwe kiri ayagala okunvuma onvume ayagala okundaba obulabi ndaba bulabi naye ekituufu kiri nti reality strike scene waliwo emutuuka ng'obulamu bulina okugenda mu maaso in whatever instance we all have to understand that life has to go on yembeera eriwo now the other week Gashumba Shira yavaayo ku bya KZ amugambye musimaye wa old school yalabanga kigenyagenya byani kati mubamu kubajja ku replying awo Samson Kasumba wa NBS najja ngagamba nti Ashira ye mizanyo gyali mirungi lekera okubanga asika content waffe ngo local content ngo muza wansi bla 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 kati Frank Gashumba taata we yade ku radio 4 navaayo nategeeza nti omwana okay for me what I understood I think what he was trying to say was the people who are trying to say that she's pulling down local content bali bakireta in bad faith tebategeera muwala we kyebadagezaako kugamba but of course Frank being the Frank we all know n'akanyuga spanner in the works mayayi n'akantu ke kateera okukola kamubiri muwala wange ebyachogamu youngest person to meet the queen youngest person to do the interviews kati ate najjayo ne kali mayi nange ebyo biseera weyandeeteranga ennyo ne basendi ng'atubuuza tuyina kaki bank account number zaffe ziyimiridde zitya omwana we akola sente ffe tuli wano twasama bwasami yaddaye era kaadi n'agisikayo ayina byapa ki ayina ki ayina n'ebyo nga byonna biri awo gundi ankubira junior ku was it Monday nali ntambula mpita ne wabbe mugabe nti ngende ngwetyanja maisya kyakola bino bya gym ntambula butambuzi kilomita zange nga 6-8 emanya nti benve bukoto n'engwetyanja eyo exercise yonna kwewedde nga nkubira nga ngamba kasuku omaiti Frank yankubidde nga ntiisa koze Frank ki nanga Gashumba antiisa koze ate wakoze eki nanga nti yasanga muwala wa Gashumba ku Garden City n'agenda omubuuzaako mumwana n'amulaga amazi n'amugamba nti leave me kati aba afuluma nga nabo bafuluma kati omuntu eyali ne Shira ng'akola ki ng'amanyi junior n'amubuuzaako n'agamba n'oli nti buuza ku junior bw'omuwala n'amuviirayo n'amugamba oyo wambwa biki kali junior n'afiringa nga bamubiritolinze nga bw'omumanyi tasiba zikweya enkeera ku live ye gwe yatandikirako n'amugamba ebigambo biti
so taata we namukubira wachovuma muwala wange bichi wolololo oyine bizibu ebikumala ebisigade nayo nebyagenderawo of course the muganti kati sikasite kirungi akubidde simu na kunnyonnyola yewera obuzibu ate nsubira nawe wayogedde kyawedde. There is no cause for having a battle there. Kati biwedde mu buli omwagedde kuki ku bulamu bwe naye ng'embeera yeeyo nno si byakusaaga. Omusajja nga bamugamba leeta ki ebyapa byo oyina kaki Samson Kasumba apart from a fake accent ogimanyi ya mugambye ayina fake accent mbu yeyogezanga Bale Francis mwana oyo Franco soko omuntu waawo tukomewo distracted n'okivaako okitegeera n'okivaako ate kwasinga kibadde mu baana yano ganti kale ne bwe kingiramu abasajja bali myaka gyaffe it beats my understanding okitegeera kuba Samson Kasumba successfully bw'oba oyagala nnyo local talent lwakyo ocreating accent y'abazungu accent yes it's not his forcing accent it's not his he has successfully tried to be Bale Francis Yagana Kasumba yes Yagana so byayogera tebikwata no way oyagala local content nayo faking oluzungu he fakes oluzungu yes okitegeera yogera oluzungu olwayo weri Museveni tumuwulira bulungi wali kibayita middle age crisis eyombi nnyo ali mu middle age yes Akasumba nti omanyi otegeera nnyo shira alete bank statement ye alete ebyapa bye nawe oleete simple Gashumba yes Kasumba brother Shila atekewa nebibye Shila Gashumba ne Shila atekewa ku myaka gye gyalimu asuulewo byakoze naye asuulewo Kasumba jajja ankugambye eno minzaani kubanga fa abamu tufuddeyo abaana from day one balaga middle age crisis lwaki mwene BS ekaya kirimu mbulirayo omulala naye yajjiramu wa mu bino kyekibuuzo mbusimanya agezaako okutta local content awu Shila cannot kill local content kubanga akola ku local TV nga omukulu naye azza omuliro kati ye yagoyinze figurative okitegeera nga ajjayo nsawo ye agamba anoonya byapa paka kati tannalaba byapa nagamba bati byapa ye byagenzeewa. Anyway, that is part of us Uganda yakakati ebyo yino bisuubira but that is what makes us Uganda ebyo ebituuze byenjagala netubeera waawo netudde eri as long as ekisinga obukulu as long as we are making money buli kimu tukikole ku social media kuno kubanza omanyi social media njimanyiko ekintu kimu era abantu nkibagamba nze mbadde wano nga ndaba abantu babeera ku kamera ezo ne balaga nti balina ssente abantu ne bajja wano ne beekweka abantu ne bajja wano nga bakuba bwama abantu babeereyo ne bavuma abantu oli n'alowooza olw'okuba alaba komenti 100 zirawo zimuwagiro oli n'alowooza nti wattabbu agenda okufuluma ennyumba ye nga ne neighbor tamumanyi ne neighbor nga takumanyi omanyi ebintu bya social media obiraba bisobola okukubya pressure nze nabibeeramu emyaka ng'egi bikubya pressure naye omala okufuluma bweru ogenda olaba abantu buli omu ali ku bibye tiwali akuliko nogamba ye kati nfaaki n'ogenda ku bibyo kati mbeera njagala nnyo bino social media tubanga bali ku Telemundo tulaba Telemundo naye making sure nti byonna gye biggweera inamu kasenti kuba abantu people making money off social media ezo entale ezimu abantu bafuna sente omusago nga ya monetizing Facebook ng'omwezi Facebook esobola omuwaayo olukumirwa ddo okitegeera ng'ateekako live ya ssaawa ensi abantu nga beevuma nga beekola ki nga abalala nga bakuba amasimu wano ddeeno ddeeri ye ng'afunamu naye gwe be muli mu kugira beemuti ofuniramu wa kyotafunamu kireke oba making sure nti olinamu ku nnusu z'entalo za social media tezigenda kuggwera tuzaagala but make sure tezikudraininga and you are making money tuwe Kasumba
Ndi wano nno ni mu kunoonya byapa. Omukulu yansabye ebyapa naye mbinoonya mbirabako. Ndaba bbaluwa za buyigirize wano. Kankebereko mu nsawo eno. Ndaba oba mulimu ebyapa. Ngamba n'ebyapa tebimbuze sigenda kuswala. Noonya byapa. Bino byonna tebirabika. Ebyapa nno mugamba tebimbuze. I can't find the land titles that I wanted. Nganda bannange nti ebyapa bimbuze. Bansabye ebyapa. Ebyapa bibuze. Now, on to the big story. Weekend ku Monday nafulumya video nga tukubidde omwogezi wa police ku byali ku Freedom City. Natuga nti they are investigating. And they are bagala BTX, bagala bananyini kifo, bagala MC, bagala bani bonna nga bagamba nti babagala. Yesterday, Abitex bamusibye. But of course without drama. Meeting ya so tula, okay, nga tunagenda meeting, kanchukuletere bwenti. Bajjo yasoka n'atabuka. Uyavudde yombo ate Museveni yenna nyine Freedom City yensonga lwaki tebasobola kukwata abalala bakuta BTX biki. Then he toned it down. N'avaayo n'atandika okubeera aganaaga. Eno bwa blaming abazadde abagenda n'abaana bwagamba MC ate blame ku bintu kwe tukiteekako tetulina ku blaming management ate police nnungi nnyo ndozanga kasimu kavuze ne bamugamba nti bajjo move sirole luli yali ayogeza maanyi era BTX wakiba musiba wakiba nani ndishfote baba ise simanya oyo gundi okay kati n'atoninga down nawola nze kasita nabi akantu kagamba Museveni nanyine Freedom City nenga abajjo era namuweereza message nemga abajjo nze nja kujja nkukyalire nangamba sente zimpe onondeetere emmere konza nze nzikya na sente kuba ogenda mu makomera ago bamanyi okuzzaawo ate ne bakucekinga ate ki emmere gijjeemu ne bagikubamu fooko ne baginywe nemga nti yo sijja bisobola nze nja kuwa sente nga nziza okukulaba nanga nti asente zimpe kati but I'm glad natoninga down ate naafuuka nga kisaanyi bibera nti byenyogotola bebiti talago bakidda maaso bamabega ozibiza kwenda kyabadde kiddeeri kati bajjo ye yayogedde bwati kati bwenkomawo tutandike circus eyabadde mu kukwata Abitex katujje twavaayo ne tumanya nti mu kutegeka ekivulu wabaawo gwe bayita nannyini kifo wabaawo gwe bayita omutegesi wabaawo agaba licenses bano abantu basatu bonna baba n'obuvunaanyizibwa ekivulu ekyo genda success ze bwenzija ku kivo kyo nga tekirimu exit do era ne police ekuwa amateeka police ebaga amateeka nega mu kivulu kino tekawo emiryango ng'esatu in case akasamba tukakaaliwo ng'abaana bali basobola okufuluma era nsookera ddala onnenya abategesi mwenna ne bananyini bifo mwenna nti fine Freedom City kifo nze abaana basinze okunuma mu byonna era nnenya abazadde wadde muli mu bulumi ababaana abafiiriddwa bannange bannayoga tuleme okulegajjalira obulamu omuzadde amasanyu tegasinga bulamu bwa mwana buli muzadde yayingira n'omwana akola olunaku Freedom City wandibadde ate time y'abaana eggwako kwa Freedom City kifo ky'abaana abaana bajja ne bazanya waliwo swimming pool waliwo ebyokuzanyisa n'abaana naye ate abaana okubayingiza omwaka omwana wa myaka 4 omwana wa myaka 5 n'obeera naye mu ndongo oba omulaga kabonero ki mu biseera byo by'omu maaso nze ngamba n'abazadde mulina okuba n'obuvunaanyizibwa bwammwe kwa wano sizze mu blame game wano nze kwogera mazima ti abazadde mwali bakyamu abalina abaana abatokola olunaku paka saawa ezo akabenjeyo katuukirawo poliisi yali nkyamu ne poliisi sajja ginenya nnyo because poliisi tebera munda abantu bajjula nnyo kuba abantu balinga 8 tosobola kuva eri n'onenya musirikale ntwaiti yagera n'abaziyiza okgenda babiyita ebigwa tebiraze njagalamu eno incidents tukozese logiki njogera eri bategeera mwekka nti Abitex yali ku mulyango ng'ali biza asolooza ssente nga monitoringa miryango waba omala otegeka ekivulu tomanya bibeera munda ofuna stage manager ofuna agenda okubeera ku mulyango gwa VIP ofuna checking abantu gwe omutegesi gwe ate olina okusitopinga abantu okgenda
okufuba okwambuka waggulu kati Abitex teyalina musango nanyini kifo teyalina musango poliisi teyalina musango omuntu yalina omusango it's alleged that MC yakugamba abantu nti fireworks zituuse mwambuke waggulu mulabe fireworks obuzibu bwakola ki bwe bwava MC yakola ensobi ate naye yakikola ndoza through excitement teyakikola nti akigenderedde naye omuntu gwesingira ddala okunenya ekiba kituufu kubanga it's alleged that nti abasirikale bambi bagezaako ogwabwe ne bagamba manager aggulewo omulyango omulala abantu bafulume manager yagaana it's alleged that nti omusirikale yatuuka n'okuteeka manager ku gun point nga bagamba nanga abantu bafa mufulume omusirikale yandikoze eki mweno incidents njagala bannayuganda tuleme kunenya police tuleme kunenya Abitex tuleme kunenya nanyini kifo wabula tusooke tukwatagane ow'ekifo poliisi n'Abitex batuule wamu ne family z'abantu ne family mukanye kuba abantu olwedde bagenzi temunyigiriza Abitex temunyigiriza nanyini kifo temunyigiriza poliisi muyina obulumi nkimanyi ne Katonda yaleeta ffenna be mulano mu kamera tufiiriddwa abaana tufiiriddwa bazadde baffe naye okufa kiba understanding nti Katonda yakikoze eki goza lwaki bafa kufiiriddwa mu site wokka kitegeeza oyuzi Katonda yagireeta ng'entuuko yabokola kimanyi ze nzikiriza mu Katonda kakati saagala mwe bazadde abafiiriddwa abantu mugutwale ng'omugano okunyigiriza Freedom City okunyigiriza Uganda Police okunyigiriza omutegesi wabula tukwatagane tuyambagane kino kibeere nga kitugatta bugasi kubanga omuntu bali abafudde tebakyakomawo tukabira amata gakoze eki kyetulina okukola kubasabira Mukama bawumule mu kiwumule eky'omulembe saawa zino wenjogera bapromota baagala kwekalakaasa ebyaddala bankubira nze nga mbagambye musika tusoke tukwate embera mu ngeri y'ekintu ekiki bapromota bonna badde batekisa okwekalakaasa emakindi ogenda osalako poliisi era mu kamera wano mbasitopinga musoke muleke ensonga entu gikwate ng'abantu abaki kuba abantu balina ekiruma bapromota abo bagamba lwaki bakwata Abitex yekka nze sandinyiize n'ezo video zenkola sandi zikoze singa baakute nanyini kifo ne bakwata poliisi yabadde akulira ebikwekweto ne bakwata n'Abitex awo tubeera fair mu justice so kati Lord Mayor agamba babayise ne bamiitinga waliwo afande gwe bamiitinze n'abanyonnyola biki embeera eri bweti ne bweti era n'abawa assurance nti kooti yadde yakutuula leero si yesterday ontegera bulungi babadde bali awo buli omu agenze ku bibye bagenze owulira nti ate omusajja bamututte emashini ekkooti yagenze otuuka wagezaako bagamba banaye beiro solo beiro kuba nalabe ne keti yabaddewo ko ng'agamba yaddaze n'ebintu byali set ne bamugamba nti akomewo bagambye 14 namuleze luzira kitalya luzira n'abeera nga kyeyalaze kati awo na question marks nezikola ki nesitandika okujja jjukira emabega buli omu bano babadde beebuuza bapromota baali baagala kwekalakasisa ku kooti owulidde wali bajjo ng'ayogera kati nga babuuza waaki bakutteko Abitex yekka eyali promota okitegedde kati soke tufune Lord Mayor kati ate batukomawo anyway soke tuwe Lord Mayor ng'ayogera so asookerwako namba emu okukwatibwa ye commandant wa police eyali on duty nti teyakola mulimu gwe yali badde alaga crowd bagenda gicontrollinga batya nga bafuluma naye nga bayingira okuva mu fireworks ekyo tebakikola owookubiri avunaanyizibwa ye Sebalamu yennyini kifo eyali tegedde nti ataddewo fireworks zivunaanyizibwa kuyenga ekifo n'ateekawo embeera nti abantu abanaaba bava mu hall ewali show ewali concert oba abayingira nga baddayo banaatambula batya yennyini kifo naye evidence etaliiko kubuusibwa eraga nti ayina amakuufulu amanene ge yasiba ku miryango egisinga n'alekawo akalyango kamu abantu mwe baali benyigiriza oyo ye wekubiri avunaanyizibwa owookusatu avunaanyizibwa ku nsonga eno ye manager ow'ekifo ebyo byonna buba buvunaanyizibwa kibakuyitira manager nti gwa managing activities zonna ye manager yaliwo okumanajinga ki so toyinza kutuuka ku muntu independent contractor ye eyasasudde okuteekawo concert ate gw'osookerako fo kye tuba tubagamba nti nga tonnakwata abo bantu basatu commandant wa police ne banne abaali ku duty Sebalamu ne manager we oba olanga bwemage Abitex omuleeta wano so Lord Mayor omulabye Lord Mayor yaraises a very pertinent issues ng'agamba
okukwata Abitex Sebalamu na ngine freedom say anybody yakwatidwa abagale enziji bali bakwatidwa aba police abali okuolo bandi bade bakola ki bakwatidwa naye wano ndabye wano waliwo online wane publishings after so many cries Sebalamu bamuyise ku police naye ajje asoka abitebyeko wano katini yalagira babajita batya waliwo online gundi gyendabye wano nga publishinga nti bamuyise naye agende ku polisi abitebye naye Abitex yasuzeeyo dda. You know, it becomes a bit shady. Ekizibu kyenina mu Uganda one, and I'll say it, I've been around for some time. Abantu baffe bali reactionary. Mbaddeko mu situations where people have been reactionary. Olina tasoka tula hansi kulowooza ate kiviira ddala ku gavumenti nti olunaku olwaliro gavumenti yandibadde tugamba nti katunoonyereze tuzuule ekyakoze eki ekyabaddewo. What has the government done? Because baagala okukakanya emitima gy'abantu oba okulaga nti balina kye bakola kati Abitex bamukutte ne bamuteekako emisango 10. Kati bwe tuvudde ne tugaa nti anedda bannange waki bakutte Abitex yekka waki bakoze batwetole kati owulidde amawulire gano kano kendabeka online kaga nti Sebalamu ne bamuyita ne MC bajja muyita ne manager bajja muyita okitegeera kati with the time bebina banning out Abitex definitely will get bail. Bana balala bonna kati kikomaawo tutuke tubuuze report okitegeera kyekimu ne kuba n'abakuba abantu amasasi nti why are you in a rush to arrest people to parade them in court before investigations are fully done? Kati gwe teeberezaamu omuntu nga bamukuba amasasi oba teeberezaamu omuntu nga afiiridde awantu ate ne wayitawo emyaka 3 oba 2 yahiiringa nga bagamba nti obujulizi bwali tebumala n'osigalawo kati nga weebuuza ani yakola ekintu ekyo nga justice ogikoze eki. Abitex baaniwisa ne bamubuuza what is your side of the story n'agiwa. I don't want to say that what they are doing tebamanyi kye bakola, no, but the way we have seen things happening in this country, it leaves you wondering on so many fronts. Yes, we want these people to get justice and what, but can we go through the right procedures to making sure that justice is indeed served? Sikukakanya mitima gy'abantu kati bebamalawo wano Abitex bajja muyita bamuteekeyo bw'anaamala okufuna beyiro story endala bwenejja komawo ku bond then they will lose interest. Twanoonyereza ate kati kino ate kiri kati who shall we blame? What do we take away from the incident? Oli agambe nti nno kino kyaliwo blame yali kwono tukiyigiddemu nki era bwe tunaamala wagenda yitawo mu June, July, August tuddemu ekintu kyekimu ebivulo bibeerewo security nga clearance ogifunye bagaddewo eno bagaddewo eri tebalina fire brigade tebalina kino tebalina kiri era ekintu kyekimu tuddemu mu saakasi y'omu oba okitegeera. Anyway, soko tuwe road mayor ng'ayogera on who to blame ye nga bw'alaba then tukomewo tweyongereyo ne story nga bwe ya unfoldings. Kale katubagambe bano banu bani bani bapadde tubadde tusaba tunjonjolako ku kigenda maaso. Kitukoze bubi nnyo nti basazeewo muleeta kimpupumpuku mu kooti nga tetumanyi. Twabadde ne KMP tanuyi ku makya n'atugamba nti tebagenda muleeta mu kooti bajja muleeta nkya. Era ntumugamba naye bwe mwekyusa ne musalawo muleeta kati mutubuulire. Naye tebatukubidde essimu bamuleese supiidi afunye akadde ku last minute n'afunayo obukisa ogukuba akasimu nga ffenna tuli wala. Ne tudduka emisinde ntuuse wano nsanze kooti bamaze omusomera omusango ne tusaba at least tutandika okusaba bail
mulamuzi n'agamba nga 10 nkanze kumusaba waakiri bamukomyewo enkya tusobole okusaba bail baganye ate ng'alina obuzibu bw'obulamu ng'alina medication ye gy'alina okufuna naye mulamuzi ye mu kulowooza okukwe asazeewo nti paka nga 10 lwajja okufuna bail nga 10 ogw'okumekera saa meka guno January saa meka 3 ez'okumakya sooka tulinde tulabe naye kitunyize kubanga ekisookera ddala nti emisango gye bamuguddeko egyo giri 10 gyonna gyekuusa ku bantu abaafu nga bamuga nti ye yasiba kufulu ebifo ebirala enzigi endala emiryango emirala mbu yagiteekako kufulu n'alekawo omulyango gumu ng'ate ebyo byakolebwa nnyini kifo ono si yennyini kifo era kitwebuuza lwaki nnyini kifo ye talinnye mu kaguli tannalinnyako ku poliisi talinnye mu kaguli bali ku muntu omu ye gwe batulugunya gwe bakuluusanya kikwewuunyisa lwaki ye lwaki babikkirira nnyo nnyini kifo ne baleka ne batandika okutulugunya Abitex abakwate bali bameka kuba twasuubira nti no bonna twalisuubidde nti babaleesewa kumakya batulimbye nti bakutedde abalala babiri naye tibabaleese lwaki konsati yonna ne fireworks n'ebyaliwo byonna balemedde ku muntu omu Abitex lwaki yekka gwe baleese naye kati katulinde nga 10 situlina kyakukola embeera bwebadde bwe tujje tusabe ebbeeyi akoye mwako so eyo video mugirabye so Abitex bamuweereza ne bamwe agendayokko kibi nnyo amazima gali nti nze sirina muntu gwe njagaliza kukomera ebintu bibiri saagaliza muntu kufa saagaliza muntu kukomera bino ebisigale bisobola obeerawo oba tweyagala oba titweyagala naye ebyo ebintu bibiri birina ekintu kyebikola nga tekikoma ku ggwe wekka omuntu omu oba okitegeera bw'ofa abalumwa n'ababa bagenda obbonaabona tabeera ggwe wekka gwembeera njagadde ofe kati mbeera ngenda kubonyaabonyezaako abantu ate abalala fiizi tezizze biki kati ojja kumaliriza nga gweoyagaliza munno okufa muwalawo oba mutabani wawase muwala we era okubonaabona kukusange oba okitegeera kyekimu nekkomera omuntu aleka abantu bemabega emirembe ne gimugwako bizinesi ezifa okusoma ne kugaana kugamba si byangu byonna naye kati kusabira Abitex emmere ebeere ng'etereera Mungu akusaasire bigwe obulamu bugende mu maaso naye nga bamukuttaawo ne bamuteekayo bamutaddeyo cap bamugamba akomewo nga 14 nabye keti yabadde azze ng'ali winning omweyimirira n'ekintu kyenjagala covid ono beyajja promota abo baali beepinga nnyo naye munaye ne babaalinga hatchet zina ne ku kivulu kya keti ekyo kya wininwagi nga bapromota bonna we bali bazze kuwagira bagamba nti akatubeerewo waliwo nekizze mu bayimbi ennaku zino okiraba kati Spice leero babadde baŋŋamba awo Irene Namatovu ne Geoffrey Lutaya baagala kugula mmeeza nabye Kataleyan Kando baaguze Betusi baaguze okitegeera nze ndowooza tuba twewagira bwe tutyo ogenda okulaba emmeeza tulina abantu betumanyi ndaba Ebrans wano namulabye nga bakoledde Karokasita baby shower kati bw'omanya nti nga nateeka emmeeza 2 kitero okugamba n'abamawulire nti betwewagira bw'omanya nti kati nga Spice agenda teekawo emmeeza ze 25 na ayina ebikonge bye 20 buli omu n'agula emmeeza ya miliyoni ezezi kati ye n'afaafaagana n'okunoonya bano abantu abalala 10 oba 2 oba 3 oba 5 kirina kyekiyambako omuntu n'obaako newookola ki but bapromota kyenayagala kye baakola kyali kirungi Abitex tukusabira muganda wange kyokka nebyewuunyisa nalina okukola interview ne Abitex ku 29 nemukubira essimu nga takwata twali twayogeredde before nagamba angenkubira tuminti nga essaawa 5 wikide mukubira ku makya nga nva ku show nga mugamba njagala muga nti awo jangu tuminti ku Serena wano we tuba tukolera teyakwata tagenza okuddamu okulaba nga bino bibaddewo yali yetegekera kivulu kyekyo anyway the stories are still long but tulina saasira abaafiirwa abantu baabwe nalabye gavumenti
minisita Kampala bagabye miliyoni 5 n'agenda paka we baziisa omuntu okakasa nti be tuwadde ssente be batuufu. Navudde ku nnusu senga minisita engobera gyagobeddemu ssente yemu gye tugoberera ezigenda okuyamba ab'Ekaramoja bano aba prime minister aba disaster preparedness na biki senga tewali ssente ebbibwa naye miliyoni 5 zaatutte minisita n'agamba bamuziiseewa weewano okay kati kwata n'azinyigayo. Anyway, half enough is better than none. Ate ne government 9 eraga nti enyoleddwamu neki n'abantu baayo. Yeye embeera eriwo ebya freedom city bikyali biwanvu nalabye Golodere Monitor yakubye abafamily abamu bagamba baadikirayalinga abantu 10 ate abamu bagamba baasukkamu. Olwa bagamba nti for us they didn't even declare us kwa amanya Monitor yagafulumye nga balaga nti number went up to 18 people. Simanyi muze gwaku under declaring abafudde gye gwava mu ggwanga lino naye munnaye gavumenti beetyo be running ebere ine ensonga wakyekola ebintu byayo tenujja sukkawo wano. I hope you having a good time. Guno omwaka tugenda kuba tukolakola obuntu nga buno bubeerewo mubanyumire. Beera ng'otekawo wansi mu comment nti nze Kasuku okuva e Bukoto nteesa bwenti nga bw'otabuuka Bulango nga bw'osubscribinga. Mbeere bulungi mweraba. Mukulu wa Bitex embeera eno ogyogerako kikati mwe tuli. Embeera si nnungi, embeera yakubeera mu busibe naye nga kinewunyisa kiri kimu wadde accident yagudde naye olw'okuba nti ate bakuttemu nze ng'ate emisango emituufu okulaba kwange ndaba givunaanyizibwa ku bakifo kubanga Abitex omuvunaanyizibwa bwange guba akusomesa bantu kulanga abayimbi benalanze bayimbe era omulimu gw'okusomesa abantu nagukoze bulungi. Buli muyimbi yabadde ajja ku stage nga babuuka nga ne space weeri kuba tewabaddewo mbeera egaana abantu kusanyuka olw'ensonga nti abantu babadde free tewabadde obuzibu bwonna. Era fireworks si nze nazivunaanyizibwako okusaba olukusala fireworks newa bwe bagenda okuzikubira nawa bwe banayita abalabi bwe banayita okutigwa baali mulimu gwa nnannyini kifo okugula gate kuba sinze embeera n'ebisuubizo bya Freedom City. Abawagizi baffe essaawa 6 bezatuuse ngera management ya Freedom City byaleeteeseteese nti fireworks kubanga Freedom City nzigale balina kufuluma mu parking bazirabe bamule badde munda. Kakati oba okuvunaanyizibwa bwa Freedom City era neewunya lwakiyo Freedom City tibanaba kuyita bakungu baayo.